obulamu bwe bwonna okumala emyaka 16 omwana ono abumazaalibwa ati tatambula era atuula okuva enjuba lw'evaayo okutuusa lw'egenda okulya ebiwata. Atunyumirizza nti nga yakazaalibwa kitaawe ye ne nyina gwe bajjukirako eri akatongole yokka yabaabulira. Twali tugenze waka nga tugenze musaba sente ngezo n'atugoba nga sizaala abalema. Ono yatwalibwa ewa jjajjaawe gye yasuubira nti obulamu bunaaba bwawufu, kyokka oluvannyuma lwa jjajjaawe naye okuserengeta ezzira kumwa ennaku yamweyanza. Nyina Aisha Nansamba ategeezezza nti naye wano we yakimanyira nti ensi yalina okujjaŋŋanga n'obuvumu. Kati mu mirimu ng'okwoza engoye z'abantu ku kyalo n'okubalimira mw'ajja ekigulira amagala eddiba. Tulima, twoza bwe tutyo kale tujja emirimu. Nfuna kyembeezaawo n'abaana bange. Agamba nti ekisinga okumutuuyanya kwe kulaba ng'ekintu ekisanyusa muwala we kyokka era ekimuggyako ennaku nga ye leediyo eno tefuna buzibu. Aisha agezezzaako okutwala muwala we mu masomero g'abantu nga ye, wabula ensimbi ezisasulwayo nga zimwekubya mpi era kati yakatuulira emyaka 5 nga talaba ku lubaawo. Embaka nesijja zisobola mu nsalireko nti zeezo kubanga tubateekako keya y'amaanyi. Abantu abo tubakwatanga bebbi nakwadde bakuze naye tubatwalanga abato. Ono alina ekirooto eky'okubeera omusisita kyokka nga ne bw'aba afunye omukisa ogusoma talina kagaali mwayinza kutambulira yadde 11 bw'ekiti ekigula ekkalaamu etandikirwako. Omuze gw'abazaddemu naddala abasajja okusuulawo abaana baabwe olw'okubeera n'obulemu ku mibiri gweyongedde nnyo ensangi zino nga bangi baba balowooza nti balina ebisiraani. Wabula ekitongole ki amkan nga kye kimu ku ebyo ebirwanirira eddembe ly'abaana kigamba nti guno musango gwa naggomola. Mu mateeka woba olina omwana oba alina obulemu ku mubiri gwe responsibility yiyo ng'omuzadde okumulabirira. Kinajjukirwa nti n'olunaku lw'eggulo okuva mu kifo kyekimu NTV yakuleetedde omukyala eyasuulibwawo bbaawe olw'okuzaala abaana bannamagoye 4. Solomon Kaweesa, NTV ku ssaawa emu.